Ssaabalamuzi wa Uganda Magunda Katulebe akanyizaamu n'agamba nti kati mulundi guno tagenda kubeera ngattira n'omu ku liiso naddala abalamuzi abakandaliza emisango gy'abantu mu kkooti ne batawa nsala yaabwe nga batuuka n'okupalapalanya nga n'alemu ebbuzi okutuga ati awo zali ntunuulidde. Ono okwogera bino asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abalamuzi olugenda mu maaso wali ku hoteri ya Mistil mu Kampala. Omulamuzi wa kkooti ejulirwamu engonda ntende yennyamidde olw'abalamuzi abalwisaawo okusala emisango gy'abantu ne gimala emyaka. Ono okwogera bino abadde mu kunnyonnyola abalamuzi abali mu lukuŋŋaana lwabwe wano mu Kampala ku bimu ku bikyalemesezza abantu okufuna obwenkanya mu kkooti. Omulamuzi ono era alina omusango gwaweereddeko ekyokulabirako ogwawaabwa mu mwaka gwa 2011 wabula nga ne gye buli eno ensala teweebwanga. This appeal that was filed in 2011 was first cause-listed on the 7th of May 2012. It was adjourned to the next session. The next session appears to have occurred on the 11th October 2012, and it was again adjourned to the next session. Ono ategeezezza nti abalamuzi bateekeddwa okuwa ensala yaabwe mu nnaku 30 okuva olunaku lwe baba bamaliriza okuwulira omusango. Kyokka nti bwe baba nga bafunyeemu obuzibu obutali bumu gamba ng'okulwala, okufiirwa oba okugenda mu luwummula, ensala bagiwa mu nnaku 9. Judges writing the judgment of the court or lead judgment shall endeavor to write and circulate the same no later than 30 days from cessation of hearing. Ono agamba nti buvunaanyizibwa bwa buli mulamuzi n'abakulira kkooti ez'enjawulo okulaba nga abalamuzi bakwata obudde mu kuwa ensala ku misango gy'abantu kisobozese okukendeeza ku bungi bw'emisango. Ssaabalamuzi Magunda Katulebe wano asinzidde n'ategeeza nga bwe bagenda okulaba nga batwala abalamuzi mu kakiiko akakwasisa empisa kakole ku balamuzi abalwawo okusala emisango. But to sit as a judge of the Supreme Court, as a judge of the Court of Appeal, as a senior judge in an important division, and for 2 years you have not delivered a judgment, for a year until people have to write and write and write. I think the thought by Justice Ngonda Ntende going forward may have to come in, that your whole competence and diligence may be looked into as a subject for disciplinary action. Pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamateeka Simon Peter Kinobe agamba nti ebimu ku bivaako okulwisawo emisango be balamuzi okutuuka ekikeerezi mu kkooti ate ne bongezaayo emisango buli kaseera ate ng'abantu baba beetaaga okufuna obwenkanya. Nti omuntu waleeta omusango gwe mu kkooti ayagala omusango gwe gusalibwewo mu bwangu era nga tubadde tuteesa engeri gye tusobola okulongoosaamu mu kukuuma obudde nti abantu baffe beetaaga justice. Ebyo ebintu by'okwongezaayo emisango n'okukola emisango mu ngeri ezitali zimu naddala ffe bapulida abongerayo emisango tekikkirizibwa. Ono era alabudde ne bapulida abalaga empisa embi mu kkooti nga bakozesa olulimi oluvoola nga bwe bagenda okukwatibwa. Tulina okweddako naddala abo ababadde bakozesa language olulimi olutawoomerwa amatu nti ffe engeri gye tulina okweyisaamu erina kuba ya kitiibwa ng'ate ffenna tweteekamu ekitiibwa. Profession nga beeyita bapulida nga tebali nga tebalina bisaanyizo kali nno tugenda batandikako ne poliisi twagitegeezezza dda era poliisi tugenda kukolagana bulungi okulaba nga tukangavula abo abadde batwononera profession. Ono asabye abalamuzi okuloopa buli pulida atalina kipapula kimuwa lukusa kubeera pulida. Olukuŋŋaana lw'abalamuzi lwakuggalwawo olunaku olw'enkya. Anet Nakayibaale yabadde ku Delta TV Amasukkulumu.